opposite na mpindi kati oluvanyuma ne mpulira nnyo obuntu wiwi ng'obuntu buyita wano buyita era mbadde wano ne ngamba kiki ekigenda mu maaso era amawulire bwe ngategedde Kimbugwe Brandon anatusonyiwa okubanga tumusazeeko nti ebifaananyi ebisoose mu waya abasasi baffe badduse bakamera person badde balina okweyawuzaamu okulaba ekigenda maaso waliwo ebifaananyi ebirabiseeko n'omukka gwennyini naye tetunnakakasa muntu yenna afudde ngeyo tugenda kulinda report ya police kuba police kweri ku scene n'abasawo balaba baatuuse dda aba forensic bagezaako kola omulimu gwabwe okutwala ebyo ebintu banoonyereze bo muyinza kubanga evudde ku ki kamera ekyewuunyisa nti zijjudde mu kibuga Kampala era ndowooza obujulizi obusookerwako bujja kuviira ddala ku kamera awo wonna ku Parliamentary Avenue wonna wajjudde cameras ne ku Coach Towers wennyini maddembe bennyini naye ekyongera okukulaga nti ebikolwa bino birina engeri gye bikolwamu omanyi emabegako wali bwe baali batta abantu twebuuzanga nti abantu abakola ekintu kino nga tebalina kutya mu bo omuntu wakwatira emmundu n'alumba jje n'omulamba nga tulaba abantu bano enkola gye bakolamu ekintu kino bakikozesa obuvumu nga balaga nti bamalirivu kakati omuntu bw'avaayo n'agenda ku CPS wamanya obulungi nti ebyokwerinda biri gguluggulu n'atakomaawo n'ojja ku Parliament w'omanya obulungi lugemu nti n'okuyita obuyisi ku Parliament osangawo abasirikale nga beetoolodde we bati nga bali awo bagezaako okulaba nti tewali aleetawo kajagalalo kikulaga nti ekintu kino kivudde ku level tuba tukisuubira nti oba oli awo waliwo abagamba nti bomu njingirire sima biki naye kivudde ku level eyo ndowooza nti kakizeemu obutujju buli bwennyini mu kusooka babadde batega ebifo ebiri mu byalo olaba nti tewali nnyo byakwerinda weesudde mu nnimiro bomu ezibadde zitta abaana e Nakaseke zibadde zibattira mu scrap waliwo omwami asuubula scrap e Nakaseke eyakalufiiramu so nga bagamba nti kirabika bomu ezaaliwo oba olutalo olwaliwo olw'ekinaana lwe lwaleka bomu zino emabega olw'ekinaana lwazirese ku Coach Tower kiraga bulazi nti eno bomu nteekewo ate omuntu atagetinga abakuuma ddembe abantu bannansi babeeramu n'okutya ne bagamba olaba ono alumbye CPS ate n'okulumba Parliament kifo ekibaamu ebyokwerinda buli kaseera 24/7 naye we twogerera bayiye abawanvu n'abampi okutuuka okwekenneenya ekifo kino tuddamu okukubiriza gwayingira ekibuga Kampala enguudo ze twogeddeko zireke era kajjaamu already kamaze okukwata ku bantu abadde bava wansi ku Dewinton abakozesa oluguudo olwo abava wali eri ku KCC ewaggulu Parliamentary Avenue eyo abagikozesa baddeeyo eyo naye bagisazeeko kitegeeza ne Buganda Road kitegeeza ne Coach Tower ekwantira Buganda Road awo nawona tokyayitawo kuba awo CPS wetandikira n'eryoka egguka eri ate emabegakaawo twali tukola interviews ku bannaffe aba taxi nga tubabuuza nti ebyokwerinda nga mwalagayiza ne batutegeeza nti bannange tuli ku COVID feka kati ebyo twabivuddeko kubanga n'obukugu bwennyini obukebera bomu tetubulina tugezaako okukebera naye omuntu buli lw'omuteekako akantu ku ssaawa kakaaba ku musipi kakaaba ku ssimu kakaaba kati bagenda okukiraba nga buli gwe bakebera akantu kamukaabirako bagenda omukebera alina bisumuluzo ono bamukebera musipi ono bamukebera ssaawa era bo ne babivaako naye kati ndowooza nti bomu zino kezitandise okujja mu kibuga Kampala walina okuteekebwawo enkola ey'enjawulo kigiddayo ne ku kitongole kya poliisi nti abantu abakugu baabwe abakola ku bomu nabo kaakati balina okweyongera obungi ojjukira ekyali e Nakaseke ne bakugamba nti waayitawo kumpi essaawa 18 nga bakyalinze abakugu ku bomu okubateeka nga poliisi weeri naye nga nayo terina kyeyinza kukola ku nsonga eyo okunoonyereza ate era n'embeera kati nga gy'olabaawo ndowooza nti kansubire nti wano we basibyeko basibidde ddala wala nnyo okuva ku bomu webadde kubanga ebiseera ebimu ebyokwerinda byammwe abasigaddewo nabyo biba bikulu nnyo oyinza okwesanga nga basibyeko awo naye ate nga waliwo obulabe obukyetooloddewo awo kandowooze nti akaguwaako bakasibye wala nnyo ku kiri wekibadde naye bw'ojja okwetegereza ebigenda mu maaso Kimbugwe abantu bano batagetinga nnyo ennaku enkulu nti ennaku enkulu bwe zitabaamu bubenje tuba mu kwerinda eri abatujju era toyinza kibuusa maaso tolwokuba mu nnaku enkulu bakimanyi nti bukikuuba waliyo abantu bangi ekibuga kijjudde bizinesi ziri bize kitegeeza ffenna tuteekwa okubeera abeerinde muntu ku muntu okumanya munno kyalina omuntu tajja n'ateekaawo ekintu n'atambula n'agenda n'akireka weeyinza okubeera bomu kiba kirungi n'oyita ab'ebyokwerinda ne bagezaako okulaba ekiri munda twerinde ebiseera bya nnaku nkulu abantu bangi nnyo mu kibuga
amasinzizo magule omanye abatujju batagetinga ebyo byokka ebyo ebifo ebirimu abantu abasinga abangi tebasobola kugenda watali bantu kati bakirabye ng'e Nakaseke tewatunze bulungi kati bali wano mu kibuga Kampala n'olwekyo tuteeka